Kyokka ebyobufuzi bya Uganda byatonyomera omulundi guno kubanga otunuulira omuntu omukulu omukadde jjajjaffe bimwekoze obusolosolo. Amelia kyambadde wakakoze. Tunuulira obusolosolo Amelia kyambadde bwe yeekola olw'okunoonya obuwagizi mu bannayuganda mu bannamawokota. Ono akitegedde nti omu ku baagikwatako era azzeeyo n'abeetondera naye agezaako okubalaga mbu nno okugikwatako kyali kituufu akikole kubanga buli ssemateeka akwatibwako. Kwatako ekitakwatibwangako mu nsi kyekiki ekyo naye n'obuuza abantu jangu okyogere wano nga abantu beboolyaboolya naye kambanyonnyola ekintu kya ssemateeka oba amateeka gonna agakolebwa mu nsi. Buli teeka erikolebwa lirina okukyusibwa okusinziira ku mbeera nga bwe zitambula mu nsi. Toyinza kuŋŋamba nti kati tutambulira ku mateeka ga 1905 oba 1906 ebintu bikyuka. Kati ngaffe ebyobusuubuzi kambayo ekyokulabirako. Edda amateeka ag'edda gaagambanga nti tulime tutunze abazungu naye kakati lima ogatteko omutindo. Kati luli byonna byagendanga bweru abazungu nga bebabigula ate n'amaduuka gonna agaaliwo gaali g'abayindi agasinga naye kati abaddugavu balina amagundi amaduuka. Twalina investment gundi nga esinga kukola ku bainvesita ab'ebweru twogera mu ddoola twalina ogikyusa kubanga kati omusuubuzi munnayuganda kakati kanjogere ku ssemateeka. Naye nga wano jjukira abasinga obungi abagikwatako beekweka batena okumanya abantu ababalonda batena abantu ababalonda okujjukira nti bagikwatako naye ono nga omanyi omukalukalu atajja buseera abalaze nti talina kyatidde okugikwatako gaali mateeka n'abawa n'obukwakkulizo obuli mu kugikwatako kuba ssemateeka mbu aba alina okukyusibwa. Kati bw'avudde awo asazeewo kudda mu kusala dansi. Kyambadde Amelia bannamawokota abasaliddemu ku dansi mb'okubalaga nti akyali mukyala wa mbavu yakyasobola okulembera ekitundu kyabwe okubatwala mu maaso. Naye nga jjukira Hildaman tamuli bulungi kwajjukira jjidde ku kkaadi entuufu eya NUP. Munna NUP taba mwangu wa kusiguukulula ye pressure Amelia gy'aliko essaawa eno emwekoza bino byonna. Ne butakyukako ne mumpa ekisanja ekyokubiri ate mu kamyufu ne mugamba nti Miria agende nga tewali amwesimbyeko n'abasasuza ki bannange neyanziza ne bannange olugendo lwaffe terubadde lwangu nnyo ate naye nga luleese enkyukakyuka mu mawokota. Ebisanja byonna bye tutambudde amakula ge tutuuseeko mbeebaza mikwano gyange olw'amaanyi ge mumpadde mu lugendo luno. Neebaza Katonda oba neebaza Allah kubanga siyinza kugamba nti maanyi gange nzekka ate siyinza kugamba nti maanyi gaffe ffekka ng'abantu naye waliwo amaanyi ag'ensuso aga Katonda oba aga Allah agatusobosezza okuba nti tutambuza bye tutambuza. Bw'oyogera ku masannyalaze twalina ebyalo 40 kati tulina ebyalo 100 waliwo ne 18 kafumu kati ge bakola kati bajja gamala mu mwezi guno gajja kuba geeyongeddeko naye nina ebbanja ery'okumaliriza ebyalo byonna kuba nina ebyalo 195 olubimbi lwange. Gy'otwala ekitundu kyo olabe gy'otwala obulamu bwo ng'omuntu olabe gy'otwala eggwanga lyo. Nkwagala ng'oli mulamu, nkwagala ng'oli mukozi, nkwagala nga ogezaako kweyiya kugaggawala kujja mu bwavu naye ate nga nja kukubeererawo nzikiriza nkubeererewo nkyuse embeera zaffe kubanga akatale we kabeerawo omanya nti emirimu gyeyongedde eddwaliro eribeerawo omanya nti obulamu bweyongedde
n'ennyingiza eba yeeyongedde kubanga eddwaliro liri kumpi tokyateeka mu transport kugenda Gombe. Ye mukozesa obusolosolo abazinidde munnaye ku mazina n'abagamba ate ob'ebivulu babiggala kati yabakoledde ekivulu kyaweerere nga tekiriko kukisasulira. Kale mwetegereze mulabe amazina ga Mary agaziniddemu ab'emawokota oba oli awo ne Dr. Hilda Maani naye anatuleeterayo agage gwate ye wuuyo tumumanyi muyimbi olaba atali muyimbi abiibyamu n'abakuba ekivulu eky'obwereere nti ate Dr. Hilda Maani y'anaalemererwa naye nga temwerabira mujjukire ennyo abaagikwatako balya mu nsi yaabwe olukwe era tetubaleka kuyinaayina kuba bwe banaddayo mu palamenti kati balina kukyusa na buli kimu nemutasasula kampeyini ekikulu obukonga abantu bagayaddemu naye nga kampeyini zino ndaba nti nze zinyanguyidde kubanga ngendedde ddala ku byalo nemmanyira ddala ebintu ebibaluma nekusomozebwa okuliyo nze kinyambye nti lipooti yange ejja kunyamba nnyo okulondoola programs ezimu. Kampeyini tezibadde mbi kubanga buli twakuŋŋaaniranga mu kifo kimu nga tuli bangi nnyo kale nga tofuna nnyo obanguyite mukwano obanguyite rapo tofuna nnyo kagamba omulonzi takufunamu nnyo nga bwe yandikulabye ng'oli wano ku kyalo kye ng'omutuukiridde n'olwekyo bo basanyufu kaakati okuba nti ogenda ku kyalo kyabwe n'onoonya akalulu okusinga luli ate n'ekirala ndaba nti bavaayo mu bungi kubanga omuntu amanya ne waba afumba ng'ojja ku kyalo avaayo najja naye nga nze ndaba nti kampeyini zino zibaddemu emirembe kubanga ffe twogera byaffe tetuyingira mu by'abantu balala newankubadde ate abalala batuvuma tetugenda yonna batuvuma obuvumi n'ebyo ffe twabimanyiire ekikulu nfunye omukisa okunnyonnyola abantu biki bye ngenda obbakolera nabo ne bamanya ate ne bamanya ngeri ki gye baganyulwamu okusoomoozebwa mu buli mulimu mubeeramu okusoomoozebwa okusomezebwa kisaati abantu tezibamaze okusomezebwa kwendabye nti oluusi otambula nnyo olunaku wabaawo lwenkola ebyalo nga mwenda. Ekyokubiri nnumwa nnyo bwe ndaba nga abakulembeze bannange tebakoze naddala bakansala bachairman 3 enguudo ezimu mbi nnyo nze nwanye nnyo ku byamasannyalaze n'amazzi naye wabaawo entuuka nendabira ddala nti balinga awataliwo bukulembeze naye ng'ate twagabana emirimu awonaga nti minisita kaagoba amazzi n'amasannyalaze bino eby'enguudo naye ng'enguudo mbi abantu tebalina n'amazzi gano ag'ekyalo tebalina na nayikondo kugamba ebyo mpaayo nga nina obulumi bw'amaanyi okusomezebwa kw'amaanyi nnyo gyendi kuba nsula bubi nnyo ku lunaku n'ebibiina bwa disitulikiti balina okusomesa abantu balima y'omulembe tewabayo mubulimukamu nga n'abantu babalaga nansi ku nfu ng'olaba nti disitulikiti tekoze okusomesa abantu a production tebakoze kimala kusomesa abantu kati waliwo issu y'emyoga RDC disitulikiti yeyina okulaba nti esomesa abantu emyoga gino kumanyi bannabyabufuzi batuza bbali balaba tujja kubeera nekyekolera so kale ekyo emyoga nakyola nga abantu balina ennyonta tebamanyi engeri gye batambuzamu olunaku mulindwa tusuubire ki honorable olunaku mulindwa tusuubire ki nsuubira nti obuwanguzi bwa movement wano okutaba kyayagala nnyo of course butawuni olusi bulimu naye bw'oba nnyonnyola bambi olaba nga bakitegeera amakunga abantu balonde kunga abantu bagende balonde bannayuganda ekiso manya bannayuganda bonna naye naddala bemawokota mbakubiriza mugezeeko mugjeyo kulonge bwamu naye ne bw'oba nga kafunye ebifo tokayina
nkwegayiridde genda mu registra mundi era ojja kulonda naye tokasuula